Tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Survivor ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Ennyanja ya Mediterranean eyawula ssemazinga ya Europe ne Africa, nnyanja yasuubi eri abanoonyi b'obubuddamu Abafirika. Wakati wa zissemazinga awamu waliwo kilomita 14 zokka, ekisikiriza Abafirika okusomoka buli lukya. Ebikumi n'ebikumi byetabye mu luno olugendo nga badduka okuttibwa mu ntalo n'obwavu bw'olulango. Olwo ne batambulira ku bwato bwe bapakiranga endibota ewatali mmere, mazzi yadde jaketi z'oku nnyanja. Abanoonyi b'obubuddamu abamu bawaayo buli kye balina okusasula ababakukusa okubatwala gye balaga. Abo bafuna omukisa ne basomoka bulungi beesanga bakwatiddwa amateeka g'e Bulaaya abakakali. Kati ensi za Bulaaya zisabiddwa okugonza mu nkola yaazo okusobola okutaasa abanoonyi b'obubuddamu bano, n'okwongera amaanyi mu kutaasa abagudde mu nnyanja ewamu n'okuyigiriza ekireeta onoleenya. Abantu 7,000 be baataasibwa mu 2014, abantu abasoba mu 3,000 be baafiira ku nnyanja. Omuwendo gw'abafiira mu nnyanja gweyongedde okulinnya, ekyongedde obweraliikirivu mu nsi yonna. Kati obulamu bw'abanoonyi b'obubuddamu bulagaya busigadde mu mikono gy'ennyanja n'abafuzi b'e Bulaaya. Akaseera ka Ssekukkulu kajja ne kagenda mu kiro, naye teri kyafaayo kiraga mwoyo gwa lunaku luno gw'okusemmundu wansi okwaliwo ku ssematala asooka, abalaba ab'olulango nga beekulisa enkuuka. Nga baakamala emyezi 5 ng'emmundu ziseka, abasirikale Abagirimaani n'Abangereza baasalawo okwesanyusa nga bayimba ennyimba za Ssekukkulu mu nnimi zaabwe enzaaliranwa okukkakkana ng'ennyimba zaabwe zifaanagana. Abasirikale baatona empukume baali beekukuma ne basalawo okusirisa emmundu mu mwoyo gw'okutabagana nga bagabana emmere, omwenge ne sigala, abalala ne bafuna akadde ak'okusamba ku kapiira. Bawanyisiganya abasibe abafune babaziikira wamu nga kizibu okumanya nti baali tebali makambuku. Tewali kufulumya ssasi nga abasirikale bawummudde nga baddembe okwegolola ennyingo mu lujjudde. Abasirikale bano bawandiika amabaluwa ne bagasindika eka okunyumizaako okubaagalwa, naye b'ofiisa b'enjuyi zombi bwe kyabagwa mu matu ne bakiraba ng'ekikolwa ekiraga obunafu. Bamayinja bano baaweera enkola eno obutaddamu kubaawo, emmundu ne ziddamu okujegera, omukwano ne guggwawo. Naye kino ekikolwa ky'abajaasi kyakulabirako mu kaseera akaali ak'obutabanguko mu byafaayo. Obulema bwakufuuyibwa mu ngombe ku lwa tekinologiya, omusasi waffe MC atuwa ebisingako. Ebimu ku bisanyusembwa kwe kudduka, naye okuzaalibwa n'amagulu amalema kiremesezza Dabby okudduka okutuusa we yafunye obuyambi okuva mu batekinologiya wa 3D. Dabby yasangibwa mu kkuumiro ly'embwa gye yali yasuulibwa era yali namukisa okununulwa Tara Anderson eyayungulanga amaziga buli we yasomanga ebikwata ku dda. Olw'obulemu bwa Dabby, Tara yayiiya ekyamangu ky'okukolera Dabby n'amuyizayo akagaali ekitamusobozesa kuzannya bulungi olw'akasobo mu supiiti. Tara ne banoonyi be abatekinologiya wa 3D bayiiza Dabby amagulu g'omutindo gwa tekinologiya. Amagulu amapya gakyusizza obulamu bwa Dabby, yatandikiddewo okuwenyuuka n'okutiguka. Bali mu ntegeka za muyiiza amagulu mapya ng'akuzeemu mu myaka, adduka mayiro 3 buli lunaku. Muzadde wo mpya watugamba. Sigadde nze MC Loy nga mbaweereza ku NewzBeat. Webale nnyo MC Loy okugatutuusaako. Abantu abasinga obugagga bali 10 mu nsi yonna era balina amaanyi agasinga enkiiko z'amawanga gonna. Basinga ssente amawanika g'ensi yonna ng'ogagasse kubanga ekitundu ky'obugagga bw'ensi kiri mu mikono gyabwe. Enjawulo wakati w'abagagga n'abaavu mu nsi yonna okuva ebyenfuna ebyadobookana mu 2008 yeeyongedde okugaziwa ng'abaavu beeyongedde okwavuwala, ng'ate abagagga ffugge batera okugaba obuyambi nga John Rockefeller ne Andrew Carnegie. Abagagga abatono nga bayamba abaavu abangi nga badduukirira abaali mbwetaavu mu mwoyo omulungi. Mu 2010 ab'omukwano babiri bannaggagga Warren Buffett ne Bill Gates batongoza enkola y'okweyama okusobola okusikiriza bannaggagga 92 mu Amerika okugaba ku bugagga bwabwe nga teri abakaka, teri asinga Bill Gates ne Warren Buffett okugaba obuyambi. Era mu byafaayo bakyali bannantameggwa b'ensi. Omugatte gwe baagabye gwa $450 obwa dola okuyamba abateesobola. Kati wakavaayo bannaggagga abasoba mu 2 abakagaba ssente esoba mu kawumbi kamu aka dola. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tuula olindirira amawulire amalala agookya. Sigadde nze Survivor ne Ladies Like. Gano ge mawulire ku ngoma. Wulira amawulire, tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio paka ku street. Ge mawulire.
Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.